Greetings. I hope everybody's doing okay. Now this is going to get around. For starters, Bitalo ebya Segirinya Muhammad, fighter without a doubt. Eranga buli omu asobola okukikkiriza nti Segirinya Muhammad ye mulwanyi omutuufu alwanya olutalo lwe to the end. Era buli omu asobola okukikkiriza nti mu Uganda empya Segirinya Muhammad ne famire ye balifuna emidaali gyabwe lwa nsonga famire ya Segirinya Muhammad omugenzi olunaku olwaleero hero awedde emirimu ye soja ajja okufuna stars mu Uganda empya without doubt nga buli omu asobola okukikkiriza nti akasajja wadde Museveni yakatugumbudde yes 80% ku bya Segirinya Muhammad Museveni ebitundu 80 ku buli 100 okufa kwa Segirinya Muhammad Museveni naye buli omu asobola okukkiriza nti akasajja kabadde ka fighter ate kazannye rolu lyako teri mu struggle wana akabanja ekyo ffenna tujja kukikkiriza wabula buli munnayuganda ayina essaala eno ngamba munnayuganda ng'ayina Uganda ku mutima nga gwe Uganda ekuli ku llo yene essaala gy'oyina nti abantu bano balaba bano ku mukono ogwa ddyo buli munnayuganda yandyagadde nnyo bakutuke omu ku omu ng'ono kikoofiira tannakutuka nkuliddemu essaala ya buli munnayuganda ayagala ensi ye buli munnayuganda ayagala ensi ye essaala eryemu abantu omwami ono baasinga okwagala abantu bamuletedde okutugumbula abaana ba banne kasooke dajja mu bukulembeze oba mu buyinza amaanyi ge gonna waasinza okugateeka bano beeyagale buli munnayuganda essaala eryemu bano bakutuke omu ku omu mu ngeri y'ettima mu ngeri ey'obusungu mu nfa ekyasinza okuba embi ng'omwami ono tannafa ng'alaba yes era ffe akaseera tukalinze wakati ng'ensi yonna ekungubaga ku lwa Segirinya Muhammad naffe tulinze olunaku lw'amataali famire eno ng'ekutuka one by one amaziga buli munnayuganda gakaabye amaziga bantu mwege mukaabiza bannayuganda akaseera kagenda kutuuka akamataali yes Museveni abaana babenje batugumbudde ki ekibatugumbuzza oyiye omusaayi lw'abano essaala yaffe eryemu gye tusaba munyanzi Mungu buli lunaku bano bakutuke omu ku omu nga tonnafa waliwo abaagala Museveni ofe mangu nze njagala nga tonnafa geye naye tandikire wano obuzzukulu bwonna obutambulira mu layini eno yes abazzukulu bonna batambulira mu layini eno kubanga bakulidde mu masanyu naye nga amasanyu gaabwe ekigasasudde gwe musaayi gwa bannayuganda njagala Museveni nga tonnafa okaabeko yes essaala eri very simple Museveni nga tonnafa nga tetunnakukwatako kukuba kibooko oba Mungu nga tannakujjulula njagala okaabeko njagala okabe ku maziga g'abamaama bottidde abantu njagala okabe ku maziga g'abataata bottidde abaana yes bantu mu olunaku lujja lino eryana lyo lino watahi ya Mungu ne bw'ono olisookayo lijja kukusangayo nze nkubuulira ate enfa y'abamu ku bano n'abaana baabwe ejja kuba mbi n'okusinga engeri gy'otugumbuddemu abantu yes ono muhozi w'ono enfa eyinza okuba embi n'okusinga ku ya Ismail Access ffe tubyogeredde wano ku internet mwe just mukuume butambi njagala nnyo Museveni okaabeko nga tonnafa before you taste death because we shall all do yes but before you get to taste death njagala abantu bano obalabeko nga bagenda omu ku omu mu nfa ekyasinza okuba embi tukimanyi babakuuma nnyo
obubenje buyinza obutabatuukako. Yes, ne twagala biri ebirwadde ebisinga okuba ebibi bibakutule one at a time. One at a time. Yes. Ngamaliriza ka video. Segirinya Muhammad towumula. Kye kigambo kye watugamba tukozese. Senga Museveni ali bakutugumbudde. Don't you rest. Until nga ka group kano konna kakusanze comrade. Until nga ka group kano konna kakusanzeyo nga kali ku kibooko. Naye Museveni olunaku lujja. Wadahiya Mungu nga bamaze okulangirira nti obugumba bwo bukaze. Ogenda kuwulira embuutu. Mu stensenize waffe tujja kutende. Ate siweka. Tetugenda kusanyuka magenda gogokka. Kingi Saha yagamba nembwa zaabwe zoogera. Zino zembwa ze yali agamba zino. Naye ate Kingi Saha njagala okujjukiza nti n'embizzi zaabwe mattu zoogera. Toziraba. Buli ennaku n'ennyiike weneyingira mu nju za zino embizzi. Amaziga buli weganayingira mu nju za zino embwa. Tugenda kukuba embuutu. Lwa nsonga abantu baffe mubatidde mu bulumi. Zino embuzi, embizzi, embwa nezidda ku TV nezitandika deflectinga, nezitandika shiftinga blame. Mugenda biraba ku Segirinya nga ba shiftinga blame nga bajiza ku National Unity Platform, nga bajiza ku bukulembeze, nenga buli muna Uganda akirabye nti okufa kwa Segirinya Museveni omusajja yalwala ne bagana omuntu agende mu ddwaliro ng'akyali luzira. Bagenda okumuwa akalembekereza kagenda mu ddwaliro nga takya functioninga. Ono saagala afe nga tanalaba ku maziga g'abano. Ono Kikofiira saagala afe nga tannakaaba ku maziga g'abano. Ensonga zonna lwaki atugumbudde bannayuganda omusaayi gwa yiye. Njagala akaabeko nga tannafa ezziga ly'ekikadde. Ate ndi certain okusinziira ku ngeri litabanire gye lizannya politics, lino ligenda funa ekyasi mu mutwe. Lino Musewaga engeri gyaluba mbeereru, engeri gyatandise disrespecting abantu abamusookawo botafiire n'abalala. Ono ebbanga liyinza obutaba ggwanvu ng'afunye essasi mu kawompo. Mwe Musewaga naye njagala nga tannafuna ssasi lye mu kawompo. Yes, njagala nga Museveni tannafa olabe ku bantu bano abakuyisiza omusaayi mbu beeyagale n'abazzukulu baabwe n'abaana baabwe nga banogoka one by one. Enjuuyo teggwamu amaziga. Ebbanga lyonna ly'okaabiza bannansi ly'ebbanga enjuuyo n'omusaayi lwe gulimala nga gukaaba. Ne bw'oliba egenze emyaka 10 buli alinamu otusaayitu alibonaabona. Ffe tubyogeredde wano mukyalina amaanyi naye akaseera nga temulina maanyi kasembedde. Bebyange towummula Segirinya Muhammad, sigala ng'olwana. Bw'oba osobodde tugumbula b'osoboddeko. Yes, towummula sigala ng'olwana.